Ekiri ekikeesezza olwaleero abakkiriza bakristaayo bakimalidde mu kkanisa y'abatuukirivu bonna oba All Saints nga basinza n'okwebaza omutonzi okuba amazaako omwaka 2024. Mukadde kwe kutendereza n'okusinza buli gw'obadde okubako eriiso nga mwoyo yamulinnye dda ng'abamu amazina g'omutonzi gabula okuba kutula ebiwato. Embeera eno talina gwe yawudde anti n'ab'ebitibwa bangi ebitibwa byabwe babisudde wali wamma ne batendereza omutonzi. Okusaba kuno Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Stephen Kazimba Mugalu yakukulembeddemu n'asaba abantu okunyweza okukkiriza nga beewala ebikolwa ebikyamu. Temuva ku Katonda bannange omwaka guno, ensonga zo ziwereka temuzitwala eri okweraguza kyatakoledde omwaka guno oguyise. Nsaba otegeere nti omwaka guno alina ky'anaakukolera. Mu kalulu akabindabinda ka 2026 Kazimba akubirizza abantu ba Katonda okwewala ebyobufuzi ebisiga obukyayi. Temulumba bannammwe okweyasa. Buli muntu wa mugaso, ono oba ali mu kibiina ki oba ono ali mu kibiina ki, ffenna tuli bannayuganda. Minisita omubeezi w'ebyobusuubuzi David Bahati akulira akakiiko akulwanyisa obuli bw'enguzi mu bamusigansimbi Kano Edith Nakalema kusaakulira ekitongole ekiwoza omusolo KURA Miriam Matembe nabo tebalutumidde mwana. Twagala kuweereza mu maanyi amapya mu kusuubiza okupya kubanga tulina Katonda byonna ebintu abizza bupya. Twebaza ak'ensuso bonna abawadde omusolo mu mwaka guno oguweddeko. N'abo abatasobodde kusasula oba batategedde basasula batya. Njagala mbasabe mu guno omwaka omupya mumalirize okwewaayo okusasula omusolo. Tuddeyo mu ndagaano erika bajjajja baffe gye bakola ne Katonda. Tumuddire ffenna abakola abasavinga abantu abakulembeze tumanyi nti bye tukola byonna bya Katonda n'eggwanga lyaffe. Ebyo by'embuto zaffe n'abooluganda n'aba tribes naki byonna tubiveeko. Abafunye okusoomoozebwa mu mwaka oguwedde basabiddwa obutaggwaamu maanyi wabula okunywerera Katonda okubasobozesa okutuukiriza ebyo bye balina okukola.